zimba timu eyina kyeyegattagatta nayo eyina ekigigasa. Zimba timu ennaku zino nagiddwa ekirowoozo nti abalokole tusaanidde okukola tiimu zaffe nga zo zinywa kacaayi na kasoda, nga bwonnyuka mulina bamusinkanira ne bakyala bammwe ne munywa ku kacaayi, wakati mu kunywa kacaayi ne mwogera ekipya kiki ekifuna. Abalokole tutegeera bulungi, naye abatali balokole bangi batusinga sente ng'amagezi bagajja mu bbaala. Kati ate mwe bwe mujja mu kyaki mudda mu kusongola mimwana kwegeya. Tiimu yaffe teyandigeze na wala nnyo. Wano wennyini nga saavisi ewedde tulinawo obutiititi obw'obusiikirize mutuula 6 8 ne mutumya soda wammwe wali ne munyumya n'obuuza munne ekipya ki ekipya olina akyogerako. Dola yasse, dola yalinye, hardware yali kuki, kiki ekifuna? Muli bangi nnyo wano bannange, tunulako kamera zitambule mulabe. Muli bangi nnyo, kamera muzimuvinge mu motion z'abantu balabe. Muli bangi nnyo naye mukuŋŋaana kusinza mukola bulungi, naye mukusinza tetusobola kujjamu ekirala. Kubira Mukama engalo ez'awaggulu w'omutwe gwo.